abamu basiriwaza busiriwaza bannaabwe akugamba bw'atyo Uganda oyongera ogitamwa nga naye ye bamusasula okukutamya ensi yo, bamusasula okukutamya emirimu gyo, bamusasula okukutamya Katonda bye yakutondera. Ate oba basasula muntu n'akutamya okubeera omukazi. Abafuna ssente ez'okusaasaanya ebisiyaga akwatagana n'omukazi, omukazi n'atamwa okubeera omukazi, n'atandika n'okutungisa amasuuti g'ekisajja, amabeere n'agasiba ne rabba bbandi n'akanyweza, bw'aba atambula ekifuba kireme kubeera nga kya mukazi, era nga ye obwongo babukyusizza mbukati musajja, era n'obalaba nga bali babiri abasiyazi nga bombi bawala, ekitonde kikazi, naye nga ku babiri kuliko omusajja mbu n'omukazi. Nonsense, abomination. So naye nga waliwo abasasula omuntu akyusibwe. Nabadde ndaba ka vidiyo k'omusajja ali mu Amerika eyo, musajja mukulu, kitabani kye myaka 18 19 awo, balina omwana omu, musajja muddugavu naye mukazi we muddugavu. Omuvubuka n'akomawo ewaka naleese sente ze batategeera, akutte n'embizigo omuvubuka yeeyerusiza. Taata we n'amubuuza nga bamanya abaddugavu tuyina ekyo, biki bino? Omwana n'amugamba nti asaba amusonyiwe naye ye musiyazi. Yamugamba mbu aligge. Abaddugavu Mukama alituwa eggulu amazima ga Katonda. Omusajja twaliwo na kirala kyalowoozeza vidiyo gye nabadde ndaba, si firimu, n'asumulula bulungi omusipi gwe nga talaba bw'avaawo awo ayinza okusanga nga addusi. N'asumulula bulungi omusipi n'akuba omuvubuka. Maama yabadde akoma obukomi agenda okuyingira ewaka ng'ekiri mu nnyumba, ate ekirungi ng'omusajja akyalina ku maanyi. Manyi obuvubuka oluusi bulimba abalenzi myaka 18 19 20 nti okuba kitaawo bw'aba mu 5 asobola n'okukumenya ensingo oba omukono oba okugulu, amaanyi aba akyagalina okuba wa 10. Vubuka n'agezaako okuzza, maama agenda okuyingira nga taata amukuba bamugamba ebisiyaga ng'obiyingira otya, nga n'omwana alajjana bw'agamba tunabeeranga bubi paka mirembe na mirembe, ffe tunabeeranga bubi, nze njagala obulamu bukyuke. Bukyuka oli mu bisiyaga. N'amukuba omwana n'afuna wapulukira engeri maama gye yaggulawo oluggi. Bw'apuluka n'adda ebweru, maama n'ajjanga agoberera, n'alowooza nti maama y'anaabeerako n'ekisa. Maama n'amutuukako n'amutunuulira ng'olaba aswankidde, naye ate ye talina amaanyi ago. N'amukuba oluyi n'amugamba kisiraani gwe oli kikolimo. Wakyaliyo abazadde ne mu Amerika kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naye omwana oyo teyazaalibwa bw'atyo, naye eyo gy'agenda gye basasulira omuntu n'atamwa kyali. Katonda amulenzi abadde atandise okweyerusa, Katonda mbu ye mukazi, n'abalenzi bakyuka mbu afuuse mukazi. Era weegendereze nnyo mutabani wo bw'aba ayokya enviiri, asiba enviiri, yavudde ku ssomero nga tategerekeka, amatwa agawummudde, feesi etandise okumunyunguka, atandise okweyerusa, yandibanga emabega eyo bamusiyaga. Temutya baana. Ono omusajja yansanyusizza nnyo. Temutya baana. Tutuuseyo nga tugamba nti omuntu akutamya Uganda nga ye wali wamusasula. Naye bw'oba okyayagala Katonda, ky'oba osooka okumanya tasobya, obeera luddawa, Katonda akuleetera omukka buli lunaku, weebaka n'oba nga tokyalina nakyotegeera mu nsi, n'ozuukuuka nga yakuwadde omukka. Mwesige Mukama, mukubire engalo ez'amaanyi, akola omulimu ogw'amaanyi nnyo. Mwesige.
bagabaza awaadi mu nsi singa mbadde nnina obuyinza obusinga ku bwe nnina oyo musajja nandi muyise mu Amerika ne mukazi we ne mbawa awaadi y'omwaka mu nsi yonna bagiwangudde bali mu Amerika gy'okubira omuntu ne bwe batomukubye ne n'omugamba bwe nti okoze by'okusiyaga nakkuba mu kooti bano baamukubidde ddala omwana gwe beezaalira ne bamukuba n'anoga nno ne bw'asigalayo mu bisiyaga ajjukira nti bye byamugobesa ewaka maama yamugamba you have become a disgrace, you are a shame. Taata yamugamba ani yagamba nti ebisiyaga bye bigenda okukyusa obulamu bwo. Ekyenda ky'owaddeyo bakisiyage tekiriddawo. Bannange ebintu babikola lipeeya naye ekyenda. Abasiyazi kebera website zaabwe abaagenda ne babasiyaga naye nga baali banoonya ssente tebafiirwa mwoyo gwokka. Rectum teddawo. Rectum teddawo. What you don't have today, have faith it shall come in a good way. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi ky'otolina olwaleero bano okukkiriza kijja kujja mu ngeri entuufu ennungi. Abaana baffe abawumuzze tebabalimba nti ebisiyaga bikyuusa famire n'etereera. Ogenze mu kintu ekyakolimirwa temubikweka. Ate abazadde mbeegayiridde mu luwummula mwogere n'abaana interact munyumye mufune akaseera. Abaana abamu gye bali ku masomero waliyo ebisiyaga omwana akulaga bulazi ntakyayagala kuligendamu n'omubuuza ssente n'ozijja bwezi n'akusengula kumbe ofiirwa muntu mulamba ofiirwa omwoyo n'omuntu omwana wo naye omufiirwa. Ssente ezinaamusengula siisi ekikulu naye lwaki takyayagala kuddayo? Oba muwala oba mulenzi mukwate empola mufule mukwano gwo akubuulire. Abaana ate abo ebisiyaga batemu ng'era bakitaabwe. Abaana bafiira mu masomero mu ngeri etannyonnyolekeka naye nga kigambibwa nti abasinze obungi abafiiridde mu masomero abali b'ebisiyaga be babatta babasiyaga omwana n'ayagala abyogere bwe bakizuula nimalirivu obyogera musanga mulambo n'akaguwa k'engatto baga niyeetuze n'akaguwa k'engatto musanga mulambo. Ensi eri mu kufiirwa abaana. Amasomero go gabikkirira tebasobola kugamba nti balinamu omwo omuli w'ebisiyaga be basse bannaabwe ate bizinensi ebeegwa. Tuli mu nsi enzibu nga bizinensi esinga obulamu. Hello? Tuli mu nsi enzibu nga bizinensi esinga obulamu. Oli tomwononera bizinensi ye mbw'okola investigation za mwana wo eyafa kizuuke nti baatamutte kubanga yali ku bisiyaga. Bw'owulira essomero nga lirimu omulambo n'ogwokubiri n'ogwokusatu jjayo bujja mwana wo. Eyo bizinesi tebajja giggalawo. Tewalibeerawo clear investigations. Tewali lipooti erivaayo. Newankubadde nga kisobola okuba nga si kikolwa nti essomero lirimu nti lyakyenyigiramu naye bwe bayingira baba bakola gurupu yaabwe ebeera mulinga y'abatemu. Ekisobola okukyusa obulamu bwo kukkiriza eyatandika obulamu abumalirize.